Gabo Musai kubanga tomanya munange nawe oyinza okwesanga tubeera mu ddwaliro tewaba kibiina kyonna tewaba ddiini tewaba genda so mwena bakunga Mugabo Musai aba DP aba FDC aba PPP aba ANT aba UPC n'abalala mwena Mugabo Musai baganda bange tukole ekintu eky'obunayuganda kino kyekikolwa eky'obunayuganda ekisinga kuba bwekikoledde eggwanga tomanyi kwe kigenda kuyamba nekigenda kuyamba omuntu nga mwe muli ne muganda wo mwe muli ne mukyalawo mwe muli naawe kenyini. So let's do it for the nation. At least engeri gyeri Christmas season tukole ekintu ekituka tekiyamba buli omu nga tukikola mu linnya lya Katonda. Mwebale nnyo mwebale duba ndoza ne bwenteme. It could be your friend, it could be your enemy, it could be your relative, it could be your neighbor, but at the end of the day, it's a Ugandan. So let us all be seen regardless of what you believe in, for as long as you believe in humanity. Let's do this. Let's donate blood. Let's share what we have. I've just been informed that I am over-blooded. I am blood-flooded. So many of you are like me, you have excess blood, and there's somebody that needs it desperately. So let's make it fashionable to share the most precious thing, and that is blood. Let us make it normal, let's normalize it. Let us share blood with those that need it. Because somewhere, somehow, you're also encouraging somebody to share with you. So let's do it. Where is Selopian? Omusali gwa muwoze bagumpasinga kufiitinga ebintu bitategeerekeka. Naye nga banange fenna tugaba omusaayi wano omusaayi gweri mukugaba omusawo yankangamba nti mbeera ngenda kusevinga abantu bana kano akantu kokakokka ndi mu kusevinga abantu bana so buli omu aba asobola okusevingayo abantu abana kibeera kyakabenyo naddala mweno season nti obubenje bungi nnyo ebizibu mubiraba ebigenda mu maaso mu sizoni eno so buli omu abeeyo abantu abana basayivinga ng'agaba omusaayi. Mr. Chairman, blood does not segregate races. Omusaayi tegwawula mu mawanga, tegwawula mu madiini, kino kyetukola kiraga nti ffenna tuli bawani blood. Ffenna tuli bantu bannayuganda, kati balaba bagenda okuba omuntu afunye obuzibu nga yeetaaga omusaayi, tebajja kubuuza nti gwava wa Nyanzi oba gwava wa Kyagulanyi gwava wa Lusimugonga oba gwava wa Ludiyanini oba gwava wa Waiswa. Omusaayi gwaffe bwe gumu, kitegeeza tulina kubeera kimu ne mu bulamu okwerwanirira tukubeera kimu. Bannaye mwebale nnyo era nga twagambye bannange continue donating blood everywhere. Asante sana bakulu soja ffenna musaayi gwe gumu. Ne Gaza wano Gaza newa